Essula 11. Abatume n'abooluganda abali mu Buyudaaya ne bawulira ng'amawanga nabo bakkiriza ekigambo kya Katonda. Awo Peetero bwe yayambuka e Yerusaalemi, bali abakomole ne bawakana naye, nga bagamba nti, wagenda mu bantu abatali bakomole n'olya nabo. Naye Peetero n'atanula n'abannyonnyola kinnakimu ng'agamba nti, nze nali mu kibuga Yoppa nga nsaba, omwoyo gwange ne guwaanyisibwa, ne ndaba mu kwolesebwa ekintu nga kikka ng'essuuka ennene, nga kikwatiddwa ku birenge ebina okussibwa nga kiva mu ggulu, ne kinjijira. Bwe neekaliriza amaaso ne ndowooza, ne ndaba ebisolo by'oku nsi ebirina amagulu 4, n'ebisolo eby'omu nsiko, n'ebyekulula, n'ennyonyi ez'omu bbanga. Era ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba nti, Peetero, yimirira osale olye. Naye ne ŋŋamba nti, nedda, Mukama wange, kubanga ekintu eky'omuzizo newaakubadde ekibi tekiyingiranga mu kamwa kange n'akatono. Naye eddoboozi ne linziramu omulundi ogwokubiri nga liva mu ggulu nti, Katonda bye yalongoosa tobifuulanga ggwe bya muzizo. Ne kiba bwe kityo emirundi 3, byonna ne birinyisibwa nate mu ggulu. Kale laba, amangwago abantu 3 baali nga bayimiridde mu maaso g'ennyumba mwe twali, abaatumibwa gye ndi okuva e Kayisaliya. Omwoyo n'aŋŋamba okugenda nabo obutayawula. Bano abooluganda 6 ne bagenda nange, ne tuyingira mu nnyumba y'oli, n'atubulya bwe yalaba malayika mu nnyumba ye ng'ayimiridde ng'agamba nti, tuma e Yoppa oyite Simooni erinnya lye eryokubiri Peetero, alikubuulira ebigambo ebirikulokola gwe n'ennyumba yo yonna. Bwe nnali kyenjije ntanule okwogera, Omwoyo Omutukuvu n'abagwako, era nga bwe yasookera ku ffe. Ne njijukira ekigambo kya Mukama waffe bwe yayogera nti, Yokaana yabatiza na mazzi, naye mmwe mulibatizibwa na Mwoyo Mutukuvu. Kale Katonda obanga abawadde ekirabo ekyo nga ffe okwenkanankana bwe twakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, nze nnali ani eyandiyinzizza okuziyiza Katonda? Bwe baawulira ebyo ne basirika, ne bagulumiza Katonda nga bagamba nti, kale Katonda awadde n'abamawanga okwenenya okutuuka ku bulamu. N'abo abaasaasaana mu kuyigganyizibwa okwaliwo ku Suteefano ne batambula okutuuka e Foyiniiki ne Kupulo ne Antiyokiya, ne batabuulira kigambo muntu mulala wabula Abayudaaya bokka. Naye waaliwo abantu mu bo ab'e Kupulo n'ab'e Kuleene, abo bwe baatuuka mu Antiyokiya, bo ne boogera n'Abayonaani nga bababuulira Mukama waffe Yesu. N'omukono gwa Mukama waffe gwali nabo, ekibiina kinene ekyabakkiriza ne bakyukira Mukama waffe. Ekigambo ekyo ne kiwulirwa okutuuka mu matu g'ekkanisa eyali mu Yerusaalemi, ne batuma Balunabba okutuuka mu Antiyokiya. Naye bwe yamala okutuuka, n'alaba ekisa kya Katonda n'asanyuka, n'ababuulirira bonna nti, mumalirire mu mutima okwekwata ku Mukama waffe, kubanga yali muntu mulungi, n'ajjula Omwoyo Omutukuvu n'okukkiriza. Ekibiina kinene ne kireetebwa eri Mukama waffe, n'avaayo okugenda e Taluso okunoonya Sawulo. Bwe yamala okumulaba n'amuleeta mu Antiyokiya. Awo lwatuuka ne bamala mwaka mulamba nga bakuŋŋaana n'ekkanisa ne bayigiriza ekibiina kinene. Abayigirizwa ne basooka okuyitibwa Abakristaayo mu Antiyokiya. Mu nnaku ezo bannabbi ne bava e Yerusaalemi okutuuka Antiyokiya, n'ayimirira omu ku bo erinnya lye Agabo, n'abuulira ku bw'Omwoyo nti waliba enjala nnyingi mu nsi zonna, naye yabaawo ku mirembe gya Kalawudiyo. Abayigirizwa, buli muntu nga bwe yalina ebintu, ne bateesa okuweereza abooluganda abaali batuula e Buyudaaya. N'okukola ne bakola bwe batyo, ne baweereza abakadde mu mukono gwa Balunabba ne Sawulo.